Mu kiro ekikeeseza olwaleero ababbi bamenye edduuka ly'omusuubuzi n'amayumba ne bakulita n'ebintu ebiwerako nga kino kireesewo akasattiro mu bitundu by'ensambi ya Keviina. Bayitidde wano basaze baati wano eno ebaayise ng'enkuba etonnya. Abatuuze beemulugunyiza ku bubbi obususse ng'omuggalo gwakatambulako ennaku mbale. Banka etubanje ekyuma kya banka izemane yonna yonna bagitutte ssente zonna nga bazitutte. Banaye batuyambe omuntu abamanyi nga ayina gw'amanyi atuyambe. Buli omu kukuba abaawedde kuba balekedde ababbi omwagaanyi ogw'okola ki ogw'okubba kati tumanyi kyatukolera kubanga yabadde akasente akadde kakuyamba omuntu ate amubbi akabbye kati awo tuba tugenda kulaba batya. Abamu ku basuubuzi bagamba nti webadde ku muggalo enfunda nnyingi bagezaako okujja okwekenneenya ku bizinensi zaabwe wabula nga balemesebwa ab'ebyokwerinda. Obubbi ne butandika ssaawa 7 kamera we ziraga okukwata ssaawa 7 ne ssaawa 11 ne bamaliriza ayita mu kkubo kubanga tulina abaana bangi abatalina mirimu ku ssaawa zigenda kasita abapoliisi evaawo ssaawa 3 nga tekyalabika abaana ne beeyiwaawo muki extension tetumanyi gye bava abayitirive nnyo mukama atuyambe munnaye batuleetereyo wa poliisi agira akumaka. Ssaawa emu batujja mu tawuni batusabula mbooko tugenze kunoonyeza abaana kyakulya n'ekyokulya tetukireese okudda waka batukuba miggo okuyingira mu nnyumba. Bategeeza ng'omukulembeze bwe yateekawo kafyu okusobola okubawa obukuumi mu kiro kyokka beewuunya engeri ababbi gye bamenyamu edduuka nga b'ebyokwerinda balawuna ekiro. Bokasa bamala kafyu n'okuggyako abantu ssente ekyo ekyabwe kiba kiwedde okuyingira ssaawa 3 nga tulaba mu poliisi n'omu awo ababbi batandise okuyita ssaawa 4 abantu bonna nga tebali mu kkubo. Ebyo we bibeereddewo nga n'abatuuze b'ewamala bakukkuluma olw'enjala etandikiddewo okubaluma ng'omuggalo gwakatambulako ennaku mbale. Abamu ku bo naddala abookya ebyuma beetoogeddeko nabo bategeeza ng'emirimu egisinga bwe gyayimirizibwa nga n'abantu abandibadde babagulako ebyuma byabwe ate basalawo okutereka ssente zaabwe basobole okwetegekera omuggalo. Mututayinza kujagula lujji nga lockdown weeri ssente zonna bazezibise baziterekedde mu ggalo guno. N'abantu abantuwadde emirimu okugeza ng'abazimbi bagenda ne bayimiriramu. Kaakati lockdown yajja munnange oli n'agawaya akasente kange kakasigaze sijja kukamuwa oyo kalabire ewaka. Bwe gutuuse ku nteekateeka ya gavumenti ey'okugabira abantu ensimbi ng'eyita ku mobile money basabye nti balina ssuubi lya kuzifunako. Ye ssentebe w'abaliko obulemu mu kitundu kino Abdurrahman Sekyaya ategeeza ng'embeera y'omuggalo eno bweyongedde okuleetawo obumenyi bw'amateeka mu kitundu kyabwe olw'abavubuka abasinga obungi mu kitundu okufiirwa emirimu gyabwe. Tukyali kalekaleko oluvannyuma lw'okugenda nga tukomawo naye tugenze okwesanga ng'ate tubadde tetunnaba kutebenkera mu kye tukomyewo mu kyo ate ne batuzzaayo. So n'olwekyo embeera etabukidde abantu bangi naddala nganze omukulembeze. Ye Charles Katimbo ssentebe w'ekitundu asabye abatuuze be okusigala nga bakakkamu basobole okuyita mu muggalo guno ng'obumenyi bw'amateeka tebweyongedde. Kituufu naffe enjala tugiraba bweri naye bwabeerawo enteekateeka za gavumenti nga be muziwulira kati ziri mu kkubo tube bagumiikiriza. Lugendo Crispo yakusakidde eggulire lino ku Lwabukedde TV.